omuzannyo gw'ebikonde gwe gumu ku mizannyo egisinze okuwangula Uganda emidaali mu mpaka za Olympics bw'ekyayitandika okuzeetabamu mu mwaka ogwa 1956 nga gwakagiwangulira emidaali 7. Wabula mu mpaka z'omwaka guno ezigeeteeka mu kibuga Paris ekya Bufaransa, Uganda tinayisa muzannyo yenna olw'okukolesa omutindo gw'ekibogwe mu mpaka z'okusunsulamu ezateekebwa mu ggwanga lya Senegal omwaka ogwedde. Eyaliko nakiiko omuzannyo guno era nga wangalya mu ggwanga ly'e Budaaki, Andaman Daku nga yaliko ku ttiimu y'eggwanga ya Bombers agamba obukulembeze bwa Moses Muhangi akula ekibiina ekitwala omuzannyo guno wano munda mu ggwanga balina okukyusa mu nsenka y'abazannyi okusobola okuwa buli muzannyi w'ebikonde omukisa okwolesa ebitone byabwe. Moses Muhangi kintu kiri kimu kyokka kyolina okukola, tuula ne baveterani bazanye ku bikonde ababitegeera, mutuule nabo mulabe mugenda okuzimba kino ekintu ky'eggwanga nga si kukimenyaamenya mubula kukizimba, naawe kijja kuwa ekitiibwa nga president okusobola okulaba nga omulimu gwogutambuza bulungi, kubanga sente ze bakuwa baagala eggwanga likifunemu. Daku nga yasembayo okuzanyira wano munda mu ggwanga omwaka ogwedde nga munnansi wa Bungereza Marcus Warren agamba n'abatendesi ba ttiimu y'eggwanga balina okukyusa mu bukodyo nga batendeka abazannyi baabwe. Mulina okushapinga omwana oyo muzze wansi ku grassroot, atandike buto okutereera ku nnyimirira ye, entambula, engola y'emikono, emuvinga ya bode n'omutwe, amagulu. Kati ebyo byonna birina kuva ku ba coaches. Ekikufuula coach wa national team kitegeeza osinga ku bano ba coaches abalala bonna. Ono mu ngeri y'emu akubiriza abazannyi okuwala okukozesa ebiragalalagala okusobola okuba n'ebiseera ebitangaavu. Okunywa enjagala ekikufuula wakabi, never. Era tekina kikwongerako, just okujjako okusalako obusazi just health yo kyekyokka, naye nga tekina kikwongerako tekina. Osobola okubeerawo nga togikozesa ate noba nga oli wakabi. Daku agamba Shadidu Musa Bwogi ng'ono yaliko kapiteni wa ttiimu y'eggwanga ya Bombers nga kati azanya bikonde eby'ensimbi ne Isaac Masembe bwe bazanya basinga okubeera ku mutindo omulungi wano munda mu ggwanga, wabula balina okukyusa mu nzannya okusobola okutuuka ku ddaali ensi yonna. Shadidu Musa weakness ye azanya nnyo nga azanya defensive, arutitinga nnyo, azanyira nnyo emabega, alinda ku counteringa ng'obadde ojja. Buli musajja ennaku zino bw'alaga nti yalina pressure gy'akuteekako nga ajja buzi mu maaso, talina kukola bingi, kyova olaba yaluzinga n'atakwalifayinga, kubanga bali balaba nnyo ennaku zino, balaba nnyo ani asinga okuteeka pressure. Eridadi Mukwanga kakati mugenzi ye muzannyi yasooka okuwangula Uganda omudaali mu mpaka za Olympics mu muzannyo gw'ebikonde nga yaguwangula mu mpaka zateekebwa mu ggwanga lya Mexico mu mwaka ogwa 1968. Kulikirayo ddala omusasi waffe omulongo waswa James Segawa.